Baganda bange olunaku olwaleero nzize siri musanyufu. Nina mukwano gwange ono gwendeese ku platform olwaleero. Ffenna tetuli basanyufu nga bankuba Ekyeyo. Ensonga ze tugenda okwogerako ze nsonga ezigenda mu maaso e Uganda. Ffenna tukimanyi nti essaawa zino abasajja basuula ebizimbe byaffe bye tubonaabonedde ebbanga, bye tukoledde ebbanga. Okitegeera? Bagamba mbu bisangibwa mu ntobazi naye baatulaba nga tuzimba. Nze nno ploti yange eyo, in fact nali siri waggula ploti eyo, naye olw'okubanga nalina ekisuubizo, nalina ekirooto eky'okkola ekidiba ky'ebyennyanja kyekyandeetera okubeera nga nkola ki, nga nzigula ekifo ekyo era n'enkidevelopinga. Nina muganda wange gwendeese agenda kutweyanjulira ng'ono neighbor wange we tuwangalira e Uganda. Tubadde tulina ebirooto ebikola ebintu bingi ffenna babiri. Naye nga sinnaba kugenda into details, kansooke mubawe abeeyanjulire, then tugende maaso. Nsanso okola muganda wa. Kale mkululoni. Ogamba otya mukulu Rovini? Ndi bulungi sina tabu. Njagala osemberere ku microphone yeno obeere nga audio akwata bulungi. Kansubire bampulira. Kansubire mukulu ono mumulaba bulungi. Omukulu ono njagala weeyanjulira abantu. Oba oli awo tubabuulire kiki ekituleese wano olunaku olwaleero. Yes, amanya n'eddoboozi mpitibwa Festo. Oyitibwa Festo. Yeah. Nze muganda wange ono tuwangaalira ku kyalo kyekimu oba ku village y'emu, neesanga nga namusanga nga naye yagulayo, ate nange ne oba oli awo n'engula okumulinaana. Ffe abamu abakosebwa mu bigenda maaso e Uganda. Okitegeera? Era y'ensonga lwaki nnoonyezza mukwano gwange ono tusobole okwogera ku nsonga zino. Oba oli awo abavunaanyizibwa e Uganda banaabaako ne kye batukolera, oba banaabaako ebizimbe ebirala bibafuna engeri gye bakikompensatinga mu, kubanga simanyi kigenda maaso what exactly is going to happen, kubanga bamaze otusulira ebizimbe byaffe. Muganda wange, embeera eno ekuyisizza otya? Muganda wange ndi mwennyamivu nnyo n'amaanyi nze akakeera okukolaga mbuzi. Bosi wange nanteese ku paniki ne pressure eri ewaka, ate naye buli kaseera yeyongera kwezimbako bwezimbe bwenti. Ewantu eyo wansookayo okusengayo. Yes, wasengayo mwaka ki? Gwali omwaka 2024. 2024, tuli mu 2026, obadde ogenda myaka ebiri. Emyaka ebiri. We wali wakajja wano, wagulirawo ploti eyo nga wakajja wano? Nave Uganda, already ploti eyo njiina, nga sinnagidevelopinga. Okay. So olwatuuka kuno, akasente ke nasooka okufuna engeri nti nava Uganda ne vision ya kuzimbira famire yange bwentyo. Kitegeeza ogenda okuva e Uganda nga okyapangisa? Nga nkyapangisa naye nga ettaka eryo weeriri already. Okay. In hand. So natandika bwentyo egimu ku misala gyange egyasooka. Je natandikirako nasooka okuwulira nti wakubako si Ekyeyo kyekyali ekisoose. Wasooka kukolerako wa? Nasookerako e Saudi Arabia. Je nasooka kufuna saasooka era kuzimbirawo by the way, naye nga nayiwa material. Okay. Yeah, eri ebintu we byagootaanaamu. Ekyaddako n'enzijja ne Dubai. We natandikira okuzimba. Watandikira okuzimba. Baganda bange, Abana-Uganda mwenna, ndowooza nsooke mbakubira mulanga mwenna abatannagula ploti. Ne bw'oba olina akasente katono muganda wange togula mu ntobazi. Nze ekyanguza mu ntobazi si lwakuba nali njagala kuzimbawo. Even zo nayagala oteekawo kakayumba oba oli awo akanaasobola okufacilitatinga projekiti zaffe ze twali tuplaninze. Nze noono twali tuplaninze projekiti engeri gye twali nti tuguze wamu ate nga ffenna tuli bankuba Ekyeyo. Twakola plani eteeka ebyennyanja mu kifo ekyo. Foto gingenda kuba mubalaga olabe ekifo ekyo. Naye mu kukola plan twali tukyali mu process eyo ne tusooka tugasooke tuzimbewo akantu, then tulyoke tubobo lyawo tutandike project yaffe ey'ebyennyanja. Naye tebatuganyizza kugituukiriza. Okitegeera? Famire y'essaawa zino esulawa. Oba amawulire gano nga tetunatuuka ku famire esulawa. Amawulire gano wagafuna ddi? Amawulire nagafuna ku bbanga siteryali yawala. Kuba basooka ne bajja, yes batuwoninga, naye tebatuwa budde bwetegeka.
nti banajja okumenya batuwoninga ne bajja ne bateekako cross lines ezo ne balama kati weeks 2 emabega omukyala ankubira munnange nti bazze okumenya lwali lwa mukaaga ku Sunday ku makya we yankubira. Naye tugamba tuwulira nti no govumenti tekkirizibwa kukola mirimu mu budde obwo obudde bwa oba weekend something like that. Kyapeninga kitya ku weekend? Ekintu ekyo engeri gye sali ku ground kyayita mu bwangu simanyi sijja balimba. Sojja balimba. Yeah. Baganda bange omwami ono nga bwe mbagambye twagula ku kyawo kyekimu tubale tulina plan ekola project efaanagana nga twagala kusharinga sente we twazimba kituufu waliwo ko olutobazi naye naffe olukusira tulufuna oluzimba oba tebatukomako nga tuzimba naye bwe tumala okuzimba ne bitabuka. Nze mu vacation yange esembyeyo lwe nagenda nentandika okukola okwongera ku projects zange ze nali natandikako edda era essaawa zino ennyumba mbadde naakagimaliriza kyokka mu kugimaliriza ate ne bagiteeka ku ttaka. Amawulire gano we wafuna babakkiriza okusooka okugyamuko ku bintu mu nnyumba omwo kyali kitya nga bazze okumenya okusinziira ku information gye wafuna eri omukyala wo? Nga weggambye okulabula kwaliwo ne bagaba ebbanga naye ebbanga lye baagaba tebalituukiriza nga we baaligaba eryaffe okwetegeka. So lwali lwa mukaaga omukyala lwe yankubira message nenzisanga ku Sunday ku makya kuba ine Dubai mukimanyi tubeera busy tuyinza obutafuna kadde k'amasimu. Okay. So message nazira ku makya. Yesewo. Message wazira ku makya. Kitegeeza kino kyapeninga ekire ekimu oba olw'eggulu olumu olw'omukaaga olwo. We wali ogula awantu awo wagulawo nga waliwo ko ku nyumba kuba go wasookawo mabegako wagulawo nga ennyumba weeziri oba zaali tewali nyumba yadde? Well, Mr. Rovini, ewantu awo nagulawo ennyumba tezaali nnyingi tekyali more developed nga kati wekiri oba wekibadde nga wekibadde naye natuukirira bekikwatako bonna abasaba essente aba ng'otandika aba LC waliwo kozi wali mu municipality bajja ne bawamba ebintu wiribalo biki oba wadde akasente babikuddiza obuwiki chairman yaliwo gwe nagulako naye kuba naye tatuli wala atuli awo kumpi bwe kityo bwe kyali. Kati mbadde nkugamba nkubuuza babakkiriza mu process eyo babakkiriza okugyamu ebintu mu bifulumi balyoke bamenye oba bamenye bumenyi? Ebintu ebyo bamenye bumenyi engeri nti omukyala yandibadde asobola singa mbaddeyo nandibadde nsobola omuyambako biki naye omukyala gyali n'omwana teyasobodde kufuna kakisa kajjayo bintu ebyo era ssaawa zino we tuli muganda wange oba nzire Uganda ate mpuye Uganda nayo biri anti kati ebizibu tosobola kudda Uganda lwa nsonga ne bw'ogamba nti odde Uganda otandikire ku ki kubanga ate gwe alina okusindika obuyambi. Essaawa zino famire ye eri luddawo essaawa zino? Ssaawa zino nabasindise owa mukadde kati ssaawa zino gye bali n'ebintu era gye nabisindise ebimu ebyasobodde okutaasibwawo ebitaasiga ebitaasobodde ne tubitunda mu scrap. Gwe nofunye chance oba oliawo nti omukadde osobola okumukati omukyalo ogenda kumuleka wa mukadde ebbanga lyonna? Muganda wange Roni, ekinsobere Uganda wano service delivery ku bantu zirwawo batuukako nti ssaawa zino tubagumiikiriza ebbanga ddene ku nguudo ezimu naye bo bayimpatinga amateeka go gakolerawo nti lino etteeka lizze teri kuzimba fiti weziti gakolerawo effectively bagayisiza leero enkyanga bajja bamenya.
Muganda wange nze chance gye mbadde nina nti nze ennyumba mbadde sinagiyingira. Ennyumba gye bamenye mbadde sinagiyingira lwakuba nti ebirowoozo byange bibadde nnyo ku project yene y'ebyennyanja kubanga nze ne we nali mu kyalo eyo waliwo poloti gye bantumira erinaanye ettaka lyange ly'omu kyalo. Epoloti eyo yali ku layisi naye nga yalinamu kenkaayana naye ng'ekoonera ddala ku kisenyi. So gye nali ngenda okugula awantu w'okuteeka projekiti eyo eby'ebyennyanja. Naye bwe nalemererwa nga n'okutya nti ojjukira eri kyalo gye tuzaalibwa natya okubaamu obwo obunkenke obwaliyo ne nga owange kati ate nfunye chance eya wano olutobazi weeruli amazzi weegali lwaki mbonaabona n'ebiri ebya 50-50 ng'ate nfunye wano kyekyangenda maaso n'okuba nga ngula awantu n'entandika n'okuzimba lwakuba projekiti yange bwe batyo bwe bagikomezza. Kaakati muganda wange mwagezezzaako okwekubira enduulu nga ekyo embeera emaze okugwawo nti oba mudduke ku poliisi yadde be babamenye gavumenti yebamenye mwakkiriza oba mudduke ku poliisi mu ripootinge oba biki bwe bamaze okumenya omukyala yaggambye atya? Omukyala yasookedde kuddukira wa chairman kuba chairman yabaddewo akaseera ne chairman be bamu ku be bamenye ne chairman bamumenye bakugambye batuliraanya kulwa kati Uganda wali obadde toluddeewo nnyo yesu oli neighbor waffe naye obadde toluddeewo nnyo engeri gye nakusookawo chairman tali wala nafa wali manju manyiwo chairman mumanyi naye azalize mu kusooka baali batugamba nti oyo akolanga muwandiisi chairman eri waggulu alinayo kati nene emmanga eno walina mukyalawo owokubiri awo we batandikidde omumenya okutuuka wano ewange iyo nabasenze kati ngenda waliwo video gye nalicoding era ngenda kugibalaga ngenda kubalaga nyumba yo zeno nalicodinga no recordinga ne recordinga bino bye nali nkola ebyange naye ngenda kubalaga ennyumba y'omwami ono gye bamenya eri opposite naawe wange already nga yo yaggwadda naye nze mukulaba okwange nandirowoozeza nti gavumenti Uganda yaffe tukyali bantu banaku okitegeera tosobola kunziza mabega omusajja wuuna akugambye mbu n'okudda ewaka takyayagala awulira ayagala kuddayo waka naye n'ewaka gy'agenda okudda talinaayo ssanyu. Kati kankubuuze ogambye mbu nno mulaalo eddamu okukola togirina sawa zino ofuna off yo okola mulimu ki abantu bayinza okuba tebannagumanya munasonywa nade sabanjulidde mulimu gwe nkola wano ku ddungu nze gwe mulaba ndi kapiki okola delivery kapiki mba ntegeeza delivery omulimu ogwo gwe gumu ogusinga risk nti ogenda ku kkubo ove waka tomanye oba onodda kituufu ebizibu bingi fine nyingi musana mpewo abaana babimanya abasinga so omuntu ofuna okunyigirizibwa kwa maanyi okisooka mentally physically wenyine ovayo musana biki okoye omusana mwana life ekuba right hand center mpulira mumufuna akasente kanji eyo yadde mbasitegeeza ati nno byokoleredde byonooneka olw'okuba mufuna akasente kanji eyo ewantu eyo mu delivery musevingako kasente akawera okusinga e Saudi Arabia gye wasooka okukolera. Well, akasente wano mu delivery mwekali kyekituufu akasente mwekali singa obeera ne agency nga nnungi gwe agency gy'olina nnungi mbadde sinagifunamu buzibu okuggyako akasente ako aka visa ko ino sasula ako kemusooka okusasula biki challenge bozisanga okay yes okolera ki okolera supplier ki gwe bakuwa okolera nunu biki okolera ki mbadde nkyali mu delivery delivery mpulira nungi delivery eyo nungi naye amateeka nnyo abaana abasinga bagidduka bagatalabaati mpulira mbu delivery eyo ine engeri gyesekulamu abantu mbu tetegeerekeka etteeka lingi yeetaaga omuntu nga
wakakana wita obala kiddako mu maaso. Yes sir. Kakati omukyala wamusindise mu kyalo. Obadde oyina enteekateeka emukomyawo bakupangisa kaluumu kubanga mu butuufu era omukyala ne mukyala era tajaayo. Siwe wantu woyinza okugamba nti omukyala agenda kubeera mu kyalo paka. Obadde oyina enteekateeka akasente koko olina oba kumupangisiriza. Obadde oyina nteekateeka ki? Enteekateeka gye tubadde tuyinawo abadde akafuna passport. Era bino byonna bigenza okwapeninga. Nga ndi mugobya ku bintu byakuva yajja eno. Omwana maybe asigaleyo tunaamuweereza obuyambi. Okay. Mu nsonga bwe ziteesewo. Kati nina chen kati sawa zino ogenda muleeta otya? Muganda wange. Amagezi gakyanneesibye. Amagezi gakyakwesibye. Gakyanneesibye muganda wange. So bannange bankuba kyeyo bannange. Ekintu kino ngenda kissaako nnyo essira. Yes oba oli awo tuyinza okuba akasente ke tufuna katono nga ekyo kye tusobola okukola ki okugula ekyomuntobazi nga kye tusobola okwafoodinga. Naye nze ku kintuuseeko siyinza kuddamu kwadivaizinga muntu yenna kugula mu lutobazi kubanga ebintu si byangu ge mazima. Ebintu si byangu. Kakati essaawa zino embeera ekutwalaganya etya mu Dubai wano kubanga ekisooka Dubai teri stable nga bw'omanyi si bye biri ebyaluli sente ndowooza simanyi oba gwe mu delivery mukyakola ku sente. Embeera ekutwalaganya ekyokutwaliza wamu. Embeera yo Dubai yesobodde otukuuma nti teri n'omu gwe twalabye akuseddwa physically ku mubiri nti kyasoono kyasooli basobodde otukuuma. Embeera gye tufunyemu esoomoozebwa y'okuba nti abantu abasinga badduse mu Dubai. Ate ovuwiki betuwa deliveries ezo. Mu deliveryingira. Yeah. Orders mu receiving zakendeera oba zeeyongera bweyongezi. Order okutwaliza wamu luli twali tukola order nga 2 ekitone nnyo 15 ne kati ogenda ku mulimu n'ova ne order 10 ekinene amafuta geeyongedde. Awo wava obuzibu. Amafuta bu company si yeegaba mwe mugeegulira. Amafuta gali ku fesseeka. Teri delivery company yonna ekuwa amafuta. Ng'oggyeko eya zino ezaba personal ez'omuntu obuntu. Abo bakuprovidingira. Naye zino talabaati biki. Oyagala kuŋŋamba nti n'abantu abali ku fixed salary beegulira amafuta. Beegulira amafuta seeka. Ne bamuwa 3500 nga amafuta yageegulira. Wewe kibisinziira ku contract gye basayininga ne vendor oyo. N'ekyo nakyo kisoboka. Nti either tubawe amafuta oba mugeegulira. Byakuprovidinga. Abo bempulira abali ku salary simanyi 2500 fixed simanyi 3000 fixed. Era bakwata ku 3000 ezo ne bagula amafuta. Abamu. Bakibala batya nga ndaba akasente awo kaba keezu weegulira amafuta weesuze weekole ki nga ndaba ng'ekiba kiganyeemu. Dubai wano abantu babala business Dubai wano. Babala business. Era ajja kulimbira in another way. Atekeyo bu incentive akulimbira olimbira okwo nti ofunyeyo bu incentive ofunyeyo bu tipu naye ng'osigala weesasulira amafuta. Bannange ekintu ekyo nga si kyangu. Esibo. So obadde otugamba embeera engeri gye bayisizaamu delivery order zikendedde okulaba engeri gye wali ofunamu luli ne kati bw'ofuna. Osaze sente nga mmeka okusinziira ku musaala gw'okufuna essaawa zino? Bw'oba ofuna 10,000 kati oyinza ofuna mmeka? Nyinza okubamba nsaze si nyinza nasaze nusu 15,000. Nusu 15,000. Ovuwiki ate amafuta geeyongedde. Ate geeyongedde kulinnya. Geeyongedde kulinnya. Awo kwe kwavudde n'embeera eri ewaka. Ate nayo n'erijja kugamba ewaka ne mu kibira. Byonna bitabuse. Ewaka ne mu kibira bibi. Baganda bange. Ensonga muziwulidde ensonga za delivery tuwulira abaana wano abamu bajja. Waliwo debate gye nalaba ku social media okwo nga bagamba. Delivery eya piki ne taxi
nga bagamba nti competition eyo gwe wobagwe insiganyo oyinza okuba tovugangako ku taxi naye ku bintu ebyo gwolowooza ki ekisiga okufuna ssente kuwa taxi n'owa delivery? Wa delivery asinga owa taxi. Wa delivery asinga owa taxi. Asinga owa taxi. Of which nti owa delivery bamwanda mininga bamusamu amaaso ki musana yerere bakutomera ebizibu byonna bibaawo mu business naye tumusinga okuyingiza. Mumusinga okuyingiza ssente. Yes sir. Mu butuufu nange abantu bonna bensinga okuwulira bagamba nti delivery piki esinga taxi. Naye ate n'aba taxi bagamba nti afe tulina ebicuba byaffe bye tukuba n'oyingizaayo 1,000 olunaku. Buli lunaku n'ofunayo 1,000 zeddira mu 3,000 nga tokutteeko naku za musaala. Kyogerako kibempulira bagamba. Bayinza okuba batusingira naye naffe tufunayo munnaye. Butiipu. Ofuna tiipu. Nabo bafuna tiipu. Nabo tiipu bazifuna. Ofunayo ekicuba kati nze nkolera eyo pamujumeira. Nina boutique gwenzigirayo ebintu. Alina boutique gy'alina. So in the morning when mba nva eno gye nsula bimutwalira eri. Genda ogingira in. Nvayo n'ebintu eno buli ku makya imagine buli ku makya nvayo n'ebintu eno bimutwalira eri ku mulimu gwe nga sinna loginga in. So agenda okugulawo edduuka ebintu already weebiri awo ezo ssente nga zi tulina wongamba nti kankubuuze mu delivery bakkiriza omuntu okukwata package nga si ya company ekikkiriza oba okikola personal. Ekyo nkikola personal kati company egenda kutambula nga nange buli kaseera ekyo nkikola kikulanga. Gwe gulira amafuta go. Akodo kaba ka business kalungi. By the way nina nekyempulira bano abaana abagamba abatunda ebintu online nti osobola okuleeta ebintu Abu Dhabi bakozesa ba delivery aba bapikipiki oba balina ba delivery abalala be bakozesa. Balina ba delivery baabwe naye era abakusanze nakusomeramu nga wa mu kiyumba weesuddeka order n'agamba nkutuma kino ojja kukola ki ojja kundira beera mwesimbwa akutumye mu Uganda munno lwaki oba tomutwalira n'okola ka business n'okola akasente ate oyo gw'otwalidde yakuyitira ne customer ya connecting awalala kituufu nkitegedde. Baganda bange mwenna abali mu mulimu olina okubeera ng'oyiiya kola emikwano. Omusajja omulabye ssebo kati owa boutique afunayo baafunye ba 200 omwezi oba 10 omwezi era kimuyamba ku mafuta oba ku rent gy'aba akola ki gy'aba asula. Kaakati mmwe waliwo embeera eno gye mpulira mbu nno bw'oba ovuga simanyi location ekutwala wala olw'embeera eri mu Dubai kyali kikutuuseeko ne bakuwa delivery nekutwala mu mazzi simanyi nekutwala wa ate oli Jumeira tokayo ko Jumeira pamu Jumeira eyo wazibu nnyo kubanga ate wo bategetingayo nnyo kigenda byali bikutuuseeko eyo bikutuukako naye abasajja betukolera bano basajja bategeera sibe balinga ab'e Uganda nti ojja munnyonnyola ekintu agambe sasula kino ate biki ekintu bakitegeera embeera eriwo bagitegeera ovuiki bakusindika ne message ku simu nti wegendereze kubo lyogendako lino weeriti tekuli location embeera eyo yali entuuseeko naye reportinze wali location ebuze agamba dismiss the order. Tewaliwo mbeera oba kukubira client n'omugambo basemberako wano babiki oba okutuuka okukubira gundi like customer care yo eya company yo bwe oba otuzunze oba ozunze nawe nyine wali ku computer baba bakulengera nti ng'otagala ate okukubira oyo gwenyini gw'oderivalingira n'akulagirira oba nsisinkana wano oba biki. Abasajja b'e Pamujumeira abo abasinga si baamuno otuuka okuwa ku nnamba ye nga ye ennamba ye UK baba bazze kukyala bukyazi kulambula si baamuno. Omanyi nange no nakolako training eya delivery mu motoka byatutuukangako ng'otuuka okukuba ku nnamba n'osindika ku WhatsApp taddamu ennamba tosobola kuba direct nkitegedde awo bwe kityo bwe kiri. Okay kakati nga mmwe ababangalira mu Jumeira kubanga ekyo ekifo ekyo kye kyasinza okubaamu obuzibuzibu ennyo abantu batya nnyo abeeyo obunkenke buli buti eyo muganda wange tewakya ekisooka emikalafa eyo emikalafa mingi. Juzi recently bakakuba omwana ddira mu 7 gye 7,000 egye Uganda jasula pichi kuddugala okudduga ne bakuba 7 muganda wange ngeyo kyabiteese ebbali tewakyalina order okusinziira nti ekitundu kibadde
kyaba foreign abasinga si residency nti ku ekisinga pam Jumeirah beach ziri awo biki ma hotel abasinga bagadduseemu akuba bagatya nti banabo bagatageti tebannakubayo muntu n'omu tebannattayo muntu n'omu naye basajja bano oba okwerinda nga omanyi tosobola kwebaka mirembe ng'owulira ebintu biyita mu bbanga wekiri message wezijja bikufuulamu nabo ne bayitamu seewo muganda wange embeera mugiwulidde bannayuganda bannange naye okutwaliza awamu twebaza gavumenti ya wano koze omulimu gw'amaanyi okubeera nga etukuumira ddala nga tuli safe. Jugala wabaŋŋamba nti omukalafa ogukyasinze obunene guli eyo simanyi internet city, media city oba kusala metro training ejja gwase omukalafa ogwo gumanyi ogwa training gwase ne kisinziira waliwo enguudo ezimu nga koto ina kolerako accident yona nemale happening ku luguudo olwo pam Jumeirah internet city eyo gyomenye ne media city eyo gwa nusu milioni 7 milioni 3 ne black points nga 4 waliwo fine gye nawulira mbu ya mitwalo 3 ejaddiramu mbu ekitala kya training nga kikutte egenda yitamu mbu n'okikuba n'okiyitako mbu bakukuba emitwalo 3 muganda wange nomala emitwalo 3 gye milioni 3 ne black point bayinza n'okusibirako awo batwala butwazi na bayinza n'okusibirako baganda bange waliwo kyali wange nno basooka ne bamudeploying eyo nga yakajja mu delivery yagamba nze bannange ze lisige nze munzije eyo naati yatyayo kubanga abantu mu butuufu yagamba nti namunyumiza kweyembera bwe ekyo ekitaala emitwalo 3 nakanze yo sikolerayo ate yayongera kutya so buganda wange abantu abakubira abakolera mwenna mu Jumeirah muli basajja baddala nga tukomekkereza katale kachiko osindikira gavumenti ye Uganda olw'ekyo ekikola kye yakoze ekyokumenya ebizimbe byaffe na bubaka kibwosindikira abantu abo abali mu delivery banno be mukola nabo mu delivery soka aba delivery bwoba wakayingira delivery bannaye ka speed kabeere katono n'oba oluddemu juzi nasanga omwana ali ku bitaala bwati ebitaala bigenda kuta yenna alinga ali ku set like ngalinga alina gwa approving nti yamanyi abaana babasse mu bintu ebyo n'omusanga nakuba ekitaala n'omusanga maaso nga yero already ayimiridde ku kitaala ekyokubiri naye nga emisinde gyasimbudde wano wasooka so baganda bange speed ebeere ntono mu ntandikwa wano abe Uganda obuuziza kibuzo ki abantu abo soko olindeko nga tonnava kuba delivery ate obawadde message enewunyisiza asobola okukuba ekitaala nga kimukutte babikubira ddala nga abanunu minati nunu babeera ku pressure abaana abo bebasinga n'okutomera ennyo nunu talabati muganda wange nunu talabati gwe mu comment section tuteremu musajja abakaya abanunu n'abatalabati mbu tewali gwe batatomera naye oba oliawo incidents ezisinga embeera environment gyokoleramu oba situation ngekuletera okuba nga olina okudduka nobanga oba oliawo tuuka ku buzibu ensonga muziwulidde omusajja ayimenye statement ey'abaana abo abakuba ebitaala nempulira nga olwo sente bazisigaza mu nsawo by the way soko mbuulireko baali bakubyeko gino emikalafa gy'okupaakinga piki simanya autopaakingawo olesa akapikipiki tolinawo okatuuza olina okutwala delivery waggulu baali bakubyeko mukalafa ng'ogwo oba bw'osanga watali parking okola ki mpakingawo naye era otuwa order gy'ogi droppinga muganda wange ng'omutima tegukuliimu era customer usaba kimu banaye customer yentuukira ku mulyango abe ng'afuluma bufulumi ekukona gumu ebiri wabatafulumyewo leave at the door gikuba ekifaananyi luka otaase piki kuba ekisinga okuluma otutte order yaddira mu 7 kyennusu 7 ake Uganda ku piki ogenasangako akakadde kalamba ka fine toyina ng'ejooke walawo ebizimbe n'ebitaliiko parking eza piki ng'ojja parkinga nga mayiro ate okomewo muganda wange ojja kwetooloola nnyo mbeera nga yabonkenke nnyo kakati obubaka bw'osindikira eyo gavumenti ya Uganda kwebyo ebitutuuseeko
abasajja batumenyedde ebizimbe byaffe. Eseo ekyokutumenya tekyandibadde kibi naye baali tulabudde nga bwe baakola n'akadde ke baatuwa tebakatuukiriza. N'ekirala service delivery ku bantu zibatuukeko mu bwangu ddala nga nabo bwe bayisa amateeka ge bayisa bwe gakolerawo ne service delivery kazitutuukeko mu budde. Esebo ewandu eyo gye twazimba mu butuufu ekkubo bbi tukkiririra mu binnya mukoka era gwereeyo ewaffe. So omusajja bw'ayogera ku service delivery yadde nga n'abantu bangi era bayita mu mbeera embi olw'amakubo amabi. Akatale ke kakiko olina? Akatale keka tumira ku famire yo bagumye? Akatale keka kenyina weewaawo tuli mu mbeera bweti wakane mu kibya ndabisenga alemereddwa naye sinnalemererwa muganda wange. Nyongera okubagumya tinkyakola era nkyaliwo. Eyo kansuubire nti ebadde lesoni eri obulamu bwange era kyakuyiga kyamaanyi kyenfunyemu obutazimba mu ntobazi n'okwetegeka ng'onoozimba. Si lwakuba nti ofunyemu kasente akatandika weewaawo ogoba kirooto ofunyewo akasente ekisinga mu byonna ku pulaninga. Yesebo asajja nga awadde a message eri very strong and emotional. Kale muganda wange kankusiibule webale kujja webale kukyalira ku Rovin Media. Ffe ndowooza tukyasigala nga tuwangala simanyi oba akafo kaffe tugenda kukafiirwa bwe tutyo. Already ekifo kikyali kyaffe weewaawo bajjeewo ebintu byaffe ekifo kikyali kyaffe era yewaba watuwaamu ssente zendirwedde otundawo kwati mpuya wantamye n'okuntama. Muganda wange oba onaatuwa ssente tuwe. Embeera si nnungi, embeera si nnungi. Gweoyinza okuba olina project gy'oyinza okuteekawo kusimbawo miti kukola ki. Nange mutuufu nange njagala nange kusammula nange njagala kusammulawo sorry. Nange kafo njagala kasammula kaveewo kubanga oba oli awo kadinkolerewo ki. N'ebyennyanja bye mbadde mpulaninga mulaale efudde. Kyekyo baganda bange katubasiibule banaye tubasaba mu subscribing ku channel yaffe ya Rovin Media ku Facebook, Rovin Media ku YouTube, subscribing ku YouTube ne ku TikTok obuntu buno tubuteekayo. Tweyanza nnyo tweyanzege. Bye bye.